Kadama TV mukimanyi nti ennaku zino omuntu bw'obeera tolina ssente za karantini emitwalo 45 tebakukkiriza genda Uganda. Twagala okutunuulira ensonga eno eya karantini ne ssente zino emitwalo 45 zigenda zitya, abaana abatuukayo balya batya, basula batya. Olwaleero nfunye omukisa okubeera nga Kadaama abaagenze namusabye abeere nga atubuulira atunnyonnyola ki ekigenda mu maaso bwe babeera batuuse mu karantini eyo. Nga bw'olaba obutanda obwo mubulaba obutanda buli 4. Buli muntu yasasudde emitwalo 85. Kitegeeza mu ruumu eno yokka abantu bano basasudde $3,40,000. Ruumu eyo nga bw'ogiraba akamu 85 plus 85 emu 7 n'ogattako na buli emu 7 ye $3,40,000. Nze buno mbuyita bubbi lwa nsonga ruumu eyo yokka yokka mulowooza yalibadde ya ssente mmeka? Hoteri kano koolaba kali kawempe, kaŋŋambe kayinza n'okuba nga kaloogi. Kati abantu batandise okubeera nga bo bagufudde mugano. Tetwandigaanye hoteri kati olaba oteeka abantu nga bano 4 mu ruumu ng'eno n'obasaba emitwalo 20 gy'emitwalo 80 ekibeera fair. Naye bw'oddira ruumu ng'eno nga bw'ogiraba awo njabbawo Kadaama yennyini nga yeeyogerera n'obeera ng'obagyeko emitwalo 85 $3,40,000. Ekintu kino kibeera very very unfair, tekibeera kituufu kuba bw'obala bubazi ennaku 14 bali ennaku 14 gabizaamu $3,40,000 oteekeko n'emmere. Kansooke nkibalemu wano tugambye $3,40,000 no dividing ennaku 14. Buli nnaku ruumu eyo eba emukolera emitwalo 24,285. Buli lunaku emitwalo 24,285 ng'ate waliwo ne ruumu endala ezirimu abaana nga 10. Waliwo ne ruumu endala nga bataddemu buddeeka be bantu 8. Katututte eno entono naye jjukira waliwo n'abantu nga obwo nga bw'obulaba awo ne waggulu waliyo nga buddeeka baali bagenze mu bisulo mu bumanyi. So buli bw'obeera nga waliwo embeera bweti bangi nnyo abantu abagikozesa nga advantage okubeera nga bafunamu, naye okufunamu kwabwe tebamanyi nti na zino ssente zennyini z'oba ofunyemu tezibeera za mikisa. Oyinza okugamba Bakadaama bajja ate munaasula wa mujje ne mukwatagana ne mukwataganye nabo nembeera nga mulya ssente, naye ruumu ng'eyo n'obeera nga abantu mubaggyako emitwalo 85 ne babeera balya bulungi. Vidiyo eno omuwala teyagyogeddeko bubi, yayogedde nti babawa bulungi balya bulungi. Nze nsuubira nti eyo teyalibadde nnyo point eri nti tubeere nga tuli fair mu ssente zino eza karantini. Ruumu ng'eno tetuganye mubasuze bwe muti abantu 4 naye mubaggyeko emitwalo nga 20 gy'emitwalo 80 ne bwe twaliganya emitwalo 25 miliyoni emu era mbeera mukyakola. Naye bw'ogamba ruumu eyo yokka bwera n'obeera ng'ofuna $3,40,000 kati olwo ruumu endala kati manya buno hoteri buno buyinza n'okubeera ne buruumu buyinza okubeera nga bulina buruumu nga 5 ruumu 4-3 kati kiweeti nga mulaba essente mmeka babeera bakola. Mwazimba hoteri okubeera nga mufunamu kituufu naye ate mubeere fair nnyo ku Bakadaama bano kuba tebalina ssente. Mu reality tebalina ssente naye bagamba what goes around comes around. Zino zennyini z'ofunye ojja kgenda oziteeka owantu by'obuulira nti ekizimbe kyagudde n'osooka n'obuuza ssente yaziggyera muwulira ebizimbe nti byagudde. Ne bagamba bayinginiya abalala baakoze eki naye nga mubeeramu ssente zitalina mikisa, nga ssente eyo wagifuna nga teriimu mukisa. Gwe n'ogamba akati kankikube bano mbaggyemu ssente buli lunaku okola, buli lunaku oyinza okuba oyingiza miliyoni nga 2 kuba bw'obalamu awo $3,40,000 ono ayingiza miliyoni 2 n'agenda n'aggumula ekizimbe n'owulira nti kyonna kyayiise wansi. Bagenda okunoonyereza seminti yoyo mitayimbwa gyegyo bayinginiya byebo nga tebamanyi kyavudde ekitawa waggulu ne kibeera nga kigwa. Bintuntu nga bino naye bane twalibadde nga tuli fair mu bintu nga bino. Emmere gye mubawa Kadaama vidiyo mujja giwulira agamba nnungi buli kimu kirungi naye tubasaba mukendeeze ku ssente muve ku mitwalo 85 mudde ku kale mitwalo nga 25 kuba twabasaba karantini yonna mugiggyewo naye kyagaana.
kati katugende ku kirala ekiyinza obaffe balinga ti ruumu ngeno gikoleko miliyoni emu era oba okyakola kuba ruumu bw'obeera ne ruumu ana zizo miliyoni zaana oba okoze nga naazikuwadde asiimye naye tewali kadaama wa 85,000 egyo n'abeera nga musanyufu mutwe n'abeera nga musanyufu muli tekibeerayo era nayagadde okubuuza kadaama ono nenjagala amubuuzizza esente ezo zijja mu wawe basula bw'ati bwe yanzizeemu kona mubuuzi nayagadde nnyo okumanya ku bikwatagana ku luumu ezo n'okumanya bo nga bafiringa batya yanzizeemu bw'ati mwami Kadaama TV sente zino ze batusaba sente nnyingi okusinziira emirimu gye tukola singa tubadde nti zino 85,000 abalala bazirabanga entono naddala abakola mu Amerika abakola mu Canada ekiraba naye nga ffe abakola mu Bawalabu mwami Kadaama TV kituufu tuli basanyufu nti tuli waka naye sente ze batusabye sente nnyingi ewiiki ebbiri omuntu omugamba nti asule wiiki 2 omwezi sente zakoledde omwezi omulamba nga waliwo n'abaana bakola 5,000 kuba kati zekolera 85,000 naye ogenda otuuka e Uganda ozisindika ekituufu ng'olinga 7,000 katunuulira omwana afuna 2,000 osasuze 85,000 ate ng'aba alina ozisasulamu puresha mu bulumi obungi bw'omwana bamazeko kontrakiti ye abalala bakola emyaka 4 abalala 2 tulaze n'omwana gakola emyaka 6 naye ng'ayinza okugamba nti ne ku akawunti tenawezaako bukadde 10 tenawezaako bukadde 8 okugamba tubeera mu mbeera y'okunyigirizibwa kati bwe tutuuka wano fayini tulya emmere ne tukkuta naye obutanda omanyi obutanda obulinga buno bwe bazaalirako ebiyiggo bwe benyinimu abeerongooseza bwe tuli bangi ne bassekadaama tulimu bangi naye tweyanziza byonna mu Ssekadaama TV kuba kati n'olwaleero amazzi gabadde tegaliiko amazzi gagenze kuva ku makya bitoyi bya kukurashinga bwe bityo naye nga bambi tweyanza mu Ssekadaama TV byonna byotukolera n'okubeera nga ku sayidi zaffe banaye tweyanza naye nga bambi tukuba omulanga gavumenti yadde ffe batwasasudde sente ezo tusaba bakadaama bannaffe abalala baleme basasuza 85,000 at least babasasuze ng'omutwalo gw'emmere oba 2,000 egy'emmere naye omuntu nasasula 7,000 buli lunaku nga ffe bakadaama mwami Kadaama TV naye nga tuli basanyufu nti tuli waka ewaka waba waka Kadaama oyo muwulidde epointi gye tugamba nti ffe tuli basanyufu nti mwatukomezaawo Uganda era tusanyukira nnyo ne tubeera basanyufu nti mwatuwadde shelter wetusobola okubeera nga tusula hotels ezo naye sente zino 85,000 mbalaze buluumu be balimu ne Kadaama yennyini ali mu luumu eyo yennyini agenda ayogedde era agenda kubeera ne vidiyo eno gyengenda okubeera nga playing at last ogenda kuwulira ng'ayogera $3,40,000 kaluumu ng'ago nze ku lwange mbagamba obwo bubbi ate nga jjukira nti bino omuzannyo guno balina okubeera nga bo bazannya omuzannyo gwabwe nga ne gavumenti tegumanyiiko yajja genda alage wali nti buli luumu mbadde nsuza omuntu omwomu ne URA bwenejja oba revenue ejja gamba ffe buli luumu twasuzangamu omuntu omu ate ng'okimanyi nti bagamba hotels ezo tulina okusasula 8,000 waliwo hotels zebateekako 8,500 bo babala ekintu ng'ekyo naye sente ezo tezibeera sente nnyingi nnyo bakadaama tebalina sente tweyongera okubiriza omulanga gavumenti mulondoole kaakati bakadaama babeera bakomyewo tubalondoole wajje bagenda okusula ate n'enguzi eri Uganda ne bwe banateekawo inspector ajja agende wali awandiike nti ruumu 4 mulimu omuntu omanya ruumu omwo kati muli abantu 4 ajja kuwandiikamu nti mulimu omuntu omu bajja muwa kye bamuwa yagambe kikyenva kanteekemu nti buli ruumu erimu omuntu omwomu ne ruumu ng'eyo nekola $3,40,000 mu butuufu tembeera fair kankube Kadaama ono ayogere ku vidiyo agenda kubeera nga ayogera ku vidiyo nga bayogera biki ebigenda mu maaso emmere yaabwe ennungi tetuganye tweyanziza naye sente zino muzikendeeze ate zibeere ku mitwalo nga 2,25 buli luumu ekole $1,000,000 alo nnyabo butanda bwaffe bwe buno tulimu bantu 4 oyo wano
wano wetwasuze abalala balimu nga 10 abalala basatu abalala bana tulimu bangi wanene nnyo nnyo naye bafaayo emmere bagituweera mu budde ate tulya ne tukkuta bulungi kyekyo tweyanziza nnyo byonna